Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Bassebo ne bannyabo abalabe baffe abalungi aba TV yaffe eŋŋanzi 3 ABN tubaanirizaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda olw'okubanga gye muli nga mulaba byonna ebigenda mu maaso ku TV yaffe eno. Saba Mukama bwennya omukisa. Twagala ate mu ngeri enjawulo okwebaza Katonda kubanga n'olwaleero abukeesezza nga tuli balamu. Erinnya lye ligulumizibwe nnyo era liweebwe ekitiibwa. Abakosefukosefu, abalwadde, abafiiriddwa, abalina okusoberwa kwa buli ngeri, twagala okubakwasa Katonda. Abasaasire, abayise mu mbeera yonna gye muyitamu eyo etasanyusa. Ate era abafunye essanyu n'emirembe n'okujaganya okwa buli ngeri, twebalizaawo Katonda. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Twebaza Katonda ate olw'omukisa gw'atuwadde okukomawo ate era okweyongera okuyiga mu pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya. Kusaba Mukama pulogulaamu eno ebeere omukisa eri ffe ffenna abawuliriza era abalaba. Etugase ebeere ey'omuganyulo mu bulamu bwaffe, si ku nsi kuno kwokka naye n'okutuukira ddala mu bulamu obutaggwaawo. Mbaanirizaako mu kiseera kino era nja kubasaba mwongere n'okutegeeza abalala abatannaba kumanya pulogulaamu yaffe eno ne TV eno okutwalira awamu, nabo basobole okuba nga basobola okulaba okutega ne balaba ebigenda mu maaso era n'okukkiriza nti bijja kubakola bulungi. Akubuuzaako enkya eno ennungi efaanana bw'eti, nze Kwizera Lowell omuweerezaawo ate era omuweereza w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsinziira nno yiiri eri mu ttwale ery'Eggayaza Seventh Day Adventist Church. Saba Mukama akuwa omukisa nga tugenda mu maaso. Naye nga tutunaba kugenda wala, kankusabe omwagalwa tuweeyo okusaba nga tutandika. Taata waffe omukulu ow'omu ggulu, ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa emirembe gyonna ku nsi ne mu ggulu kubanga osaanidde. Tweyanziza nnyo Mukama olw'omukisa guno gw'otuwadde okubeera nga tujja mu maaso go okuyiga. Tweyanza nnyo Mukama omukisa gw'otuwadde okubeera abalamu n'obukeesa nga tuli balamu. Erinnya lyebazibwe. Nate nga bw'otuwadde omukisa okubeera abalamu, otuwadde omukisa okulaba ate olunaku olulala. Saba Mukama okuteeka obulamu bwaffe mu mikono gyo, tutambule naawe olunaku luno olujja. Saba Mukama abalwadde Mukama obajjanjabe, abafiiriddwa Mukama obagumye bazzeemu amaanyi, abo batawaanyizibwa amaanyi g'omubi Setaani, saba Mukama obasaasire obasumulule mu njegere z'omubi, bawulire okusumulwa, bawulire emirembe mu bulamu bwabwe. Abasobeddwa eka ne mu kibira, Mukama twagala okubasabira obabeere. Beera nno wamu naffe nga tuyiga. Omwoyo Omutukuvu ayituyigirize era atuluŋŋamye. Ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa ate naffe tuweebwe omukisa. Bwe tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, Mukama nate n'olwaleero mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya ate atuwadde omukisa ogw'ekyokuyiga kirala ekiriko omutwe ogugamba nti okwetwala. Okwetwala. Ekyawandiikibwa kyaffe ekiggulawo obubaka bw'olwaleero kisimbuse mu kitabo kya Ngero essuula 22 olunya olw'omukaaga era nga wagamba bwe wati: manyiiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambulira, awo newankubadde nga mukadde talirivaamu. Amiina. Agamba manyiiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu, awo newankubadde nga mukadde. Oyinza n'okugamba nti awo newankubadde nga akuze talirivaamu. Kwe kusoomooza amadiini g'Obukristaayo gonna kwe gasanga, okukuumira abaana baffe mu kkanisa, kusoomooza okubaddewo emirembe gyonna, era
okutalikoma. Ensi ya leero erina bingi ebiwugula ebyagendererwa okujja abavubuka ku Katonda okusingako ne mu kusooka nga kitalo. Bingi ebiteereddwawo mu mulembe guno, naye ng'ekigendwa kyabyo kuwugula abavubuka, kuwugula abaana baffe bave ku mulamwa ogw'okusinza Katonda, bave ku mulamwa ogw'okukkiriza Katonda. Emyaka egyayita abantu baalootanga buloosi ku by'emizannyo n'entambi z'ebifaananyi, ku mpuliziganya ey'embagirawo ne ku nsibuko y'obugagga obw'amagezi okuba nga bitusemberedde. Ekiseera ekyo kyatuuka dda. Abange, edda abantu baalootanga buloosi okulaba kati bye tulaba, okuwulira bye tuwulira, kubanga tekinologiya, amagezi aga tekinologiya geeyongedde, naye kaakano weebiri. Era abantu kati balina bingi basobola okukozesa okutuuka ku bye baagala. Amasimu gano agajja, TV sets eziriwo, abantu basobola okulaba bigenda mu maaso. Ebintu bingi nnyo ebiriwo kati bisobosa okutambuza amawulire okutuuka buli muntu waali. Eddagala eri okusoomooza kw'okukuumira abavubuka nga bali bumu ne Kristo oluusi kirabika okuba nga ekkanisa yerina okukikolera abavubuka, okuteekawo ebyokukola ebingi, enkuŋŋaana nnyingi, okugendako mu kwewummuzaako ku wiikendi n'ebikolebwa nkumu. Mu myaka gino gyonna egiddiridde, ebingi kirabika ng'ebitakoze. Newankubadde ng'ekkanisa erabika ng'efubye okukola kino na kiri okuteteekanyiza abavubuka, naye emiwaatwa mingi okuba nga abavubuka bakyasobola okukuumirwa mu kkanisa awamu ne mu kukkiriza Katonda. Abavubuka batuuka mangu mu kifo gye baagala okwekkusiza nga tebakyayagala maama oba taata kubaliisa na jjiiko. Abaana batandika okweriisa basobole okwekkusa. Mu bbanga ttono abaana be bamu bagezaako okusiba obugwa bw'engato zaabwe n'okwagala okusotta obugaali. Omwana ng'akula awulira nga takyamatira na kumuvuga, ayagala ye yaba yeevuga oba yaba avuga emmotoka. Oluvannyuma afuna akalimo ekiseera okusobola okufuna z'anaasaasaanya ko n'okubeerako wabweru n'emikwano gye. Kya butonde abaana bano okukola ebintu bino nga bwe bagenda bakula, baagala okutuuka ku kigera kye bawulira nga beetwala. Weewaawo abaana abeeriisa ne bafuna emirimu, okuvuga emmotoka ko n'okulwayo okutuusa nga buzibye, bagwana era okwagazibwa okuba n'obuvunaanyizibwa olw'obulamu bwabwe, obulamu bwabwe obw'ebyomwoyo. Wadde nga ekkanisa oluusi efuba okuba ey'omugaso okwenyigiramu era n'okwaniriza abavubuka, tebubangako buvunaanyizibwa bwa kkanisa okukakasa abaana babeere nga bategeera Bayibuli oba okugisoma awamu n'okusaba okwa buli lunaku. Weetegereze nnyo ensonga eyo. Bino birina kuyigirizibwa mu maka. Tewali mwana yali avudde mu kukkiriza mu Yesu nga yalina obulamu obusabi obulina amakulu obwa buli lunaku. Bwe tuba twagala abaana baffe okusigala ne Yesu, tuteekwa kusooka kubatwala eri Yesu. Amiina. Abaana abakuze ekimala okufuluma ebweru wawaka babeera nga bakuze ekimala okutegeera enjiri era ne banywerera
mu nkolagana ne Katonda ow'eggulu. Amiina. Bassebo ne bannyabo abatulaba abalungi, ekyawandiikibwa kyagambye nti manyiiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu. Awo newankubadde nga mukadde talirivaamu. Kyawandiikibwa ekyo twakisimbudde mu ngeri Ssuula 22 olunyiriri olw'omukaaga. Bassebo ne bannyabo abalabi baffe abalungi, kitukakatako ng'abazadde okuyigiriza abaana baffe okutya Katonda n'okumussaamu ekitiibwa. Kituufu newankubadde nga ekkanisa erina obuvunaanyizibwa ku baana baffe okubalera, naye obuvunaanyizibwa obusooka bwaffe ng'abazadde. Tumanyiize abaana okutambulira mu kkubo ery'okutya Katonda. Awo ne bwe baliba nga bakuze tebagenda kuva mu kkubo eyo. Newankubadde nga bakaddiye, newankubadde nga batuuse ku kiseera eky'okwesalirawo, tebagenda kuva Katonda. N'olwekyo buli muzadde ovunaanyizibwa. Ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi okulaba ng'abaana baffe tubakuumira mu kkubo ery'okutya Katonda. Era buvunaanyizibwa bwaffe ddala, kubanga abaana abo Katonda y'abatuwadde, olw'ekigendererwa okubeera nga tusobola okubalera. Ekyo bwe tukikola, bassebo ne bannyabo, abaana bano ne bwe balikula tebagenda kuva ku Mukama. Sirusuubira nti eriyo omuzadde yenna ng'omwana omukuliza mu kukkiriza, naye n'atuuka ekiseera n'abivaamu ng'oyinza okuwulira essanyu, wabula okuwulira amaziga agakulukuta ku mutima n'okuwulira n'ennyiike. N'olwekyo kiva kitugwanira okulaba nga tulera abaana baffe nga tubakuliza mu kkubo ery'okutya Katonda, kubanga ne bwe baliba nga bakuze tebagenda kuva mu kkubo eryo lye twabalambikamu. Ekyakabi kye kino, abazadde bangi beesuuliddeyo gwa naggamba. Abaana bwe tutabalaga Kristo, Setaani, bassebo ne bannyabo, mweteefuteefu okubafuula ye kyayagala. Abaana baffe bwe tutabalaga Kristo, bwe tutabalaga Katonda, Setaani ye takoowa. Abavubuka abalina enjogera ennaku zino egamba nti tapowa, ne Setaani tapowa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.